Emirimu gy'abe Ffumbe mu Buganda mpozi ate gyo mikulu okutegeeza mu butuufu nga edda bayogerwangako ng'abasawo ba Kabaka, naye omulimu ogusinga obukulu mu b'effumbe gwe mulimu ogw'obwa Ssaabalamuzi. Ogw'obwa Ssaabalamuzi bagukolanga batya? Baalamulanga kubanga Magunda erwanga ono nno wasiga mu kika kino eky'effumbe. Magunda ye yasalanga emisango mu Buganda wonna egyabanga giremye oba egijulidde, kyebava bamuyita Ssaabalamuzi ow'ennono mu Buganda. Era yalina envuba ye ng'eyitibwa Kaweesa, nagibagambyeko Kaweesa. Envuba eyo Kaweesa mwe yayengeranga Maduudu, era Maduudu ago ge yanywesanga abo ababeeranga basingiddwa, naye yasookanga okutamira nga Maduudu gamukutte, oyo ng'omusango gumuse mubi era nga gumusinze nga gumumezze. Kale nno ab'effumbe ne babeera nga bakulu mu Buganda olw'okusalanga emisango, naye waliwo n'omulimu omulala ogw'okutema embuga enkumbi mu mbuga ya Kabaka. Okutema enkumbi mu mbuga ya Kabaka. Nakku yatema enkumbi mu mbuga ya Kabaka ng'abadde ayabya olumbe lwa muganda we oba omwana we bunasonyiwa Katonda nabo kasenyiga Katonda. Naye Nakku ye yatemanga enkumbi mu mbuga ya Beene ng'aliko olumbe lwa mwana we oba mulangira yenna lwayabizza. Kale Nakku bwe yatemanga enkumbi eyo yalaamirizanga ebigambo n'ayogera n'agamba nti olumbe luwedde, muddeeyo mulimire Obuganda, mugende mukolerere Obuganda, okwabya olumbe kuwedde. Ebigambo ebyo yabyogeranga ng'atema mu mbuga ya Kabaka. Ate n'ekirala, Nakku mukyala mukulu nnyo. Nakku olw'okuba ye yasala amagezi, ye yatema empenda okugoba Ssebwana ku ntebe mu biro biri ebyedda. Tujjukire bulungi nti Obwakabaka bwatuka ekiseera awo mu biro Ccwa I Nabakka we yabulira nga bulamundu w'omukopi. Ssebwana yatuula ku ntebe, teweerabira nti Walusimbi yali Katikkiro, n'atuulako ku ntebe y'Obwakabaka n'alamula n'akuuma ng'akuuma nkumbi. Ate bwe bamukoowa ne bamuggyako ne bateekako Ssebwana, naye Ssebwana yali agituddeko. Kale Nakku ow'effumbe yasala amagezi nga ali wamu ne munne n'ajjuka ow'ekireka mu Kyaddondo, oyo nga ye wa butiko tebaleeta omulangira okuva e Bunyoro, era nga ye yali Kimera Kitaasimbwa, ye yajja ye yameza Obuganda n'erinnya Kimera lyajja luvannyuma. E Bunyoro baamuyitanga bisaato by'omere nga bategeeza nti omugagga w'amaliba, kubanga ebisaato eri babeeranga bategeeza amaliba era by'omere nga kitegeeza omugagga. Kale nno bwe yatuuka kuno ne bamutuuma Kimera eyameza Obuganda, naye nga gaali maanyi ga Nakku ne najjuka ow'obutiko. Kale Nakku ow'effumbe yafuuka mukyala mukulu nnyo nnyo nnyo, era Nakku aweera ddala ne Kabaka amagezi ku nnamula ey'Obuganda. Nakku obutaka bwe alina obutaka obw'Egganda mu Kitooke, era Kabaka olw'okuba nti yakuliranga Bukerekere, bwe yavanga e Bukerekere yagendanga Egganda n'asimbayokko ekitooke, kyova olaba bayitayo mu Kitooke. Naye nga Nakku yasala amagezi mangi nnyo. Kale Nakku mukulu nnyo mu Bwakabaka bw'e Buganda. Gye mirimu emikulu egy'ab'effumbe. Oba oli awo nga wandibaayo n'emirala, kaakati n'ab'effumbe ate nabo bayinza okubaako kye bongerezaako, kubanga atuma omwana erinnya amanya n'amakulu gaalyo. Nze ngenda kukomako wano olwaleero ku ky'emirimu egy'ab'effumbe. Okay.